abantu tubawalirize okulonda mu bayinginiya abali awo b'obateereddewo. Mu kwogerako ne Engineer Kafeero Ssekitoleko ategeezezza nti abantu baagala ennyo okukekkereza ekiviirako embeera eno nga kino kibawaliriza okunoonya abazimbi abatalina bisaanizo ate ne baleka abo abagwanidde ate nga kino kye kisinga okuviirako nabe. Ezaakalina abantu abasinga obungi tebazizimba nga bwe zirina okuzimbibwa. First of all zeetaaga ssente nnyingi ate bannayuganda twagala nnyo okukekkereza. Kati mu Uganda mwe muli abakozi b'emirimu abakkiriza buli ssente ezizze. Bw'oba onoonya contractor wa kuzimbira nnyumba ojja kufuna oli bw'oba olina obukadde 1,000 agamba nja kuzimba, naye bw'ojja n'ataano era ojja kufunayo agamba nange nja kuzimba. Engineer Kafeero ategeezezza ng'ekitongole kya Uganda Professional Engineers Institute nga kino bagenda kukifuula tteeka ku buli ayagala okuzimba ekizimbe ekinene nga mwajja n'afuna abazimbi abatendeke okwewala emitawaana ng'egyo. Libadde tu compare nga tukkirizisa abaagala okuzimba ebizimbe ebyo nti bw'otalonda mu bana abazimbi bano tozimba kalina. Okiraba twalironzeewo abazimbi ne tumanya gundi azimba mutindo, gundi azimba mutindo, mwewandiise wali. Tulina ekitongole kyaffe eky'abayinginiya. Ayongeddeko n'asaba gavumenti okuyambako ku ekyo nti wateekebwewo ensawo ey'ebyokuzimba abantu mwe banaafuna ssente ku bbeeyi entono okusobola okuzimba ebizimbe ebituukagana n'omutindo. Tibujja n'etteeka eryo oŋŋamba wano baagamba birina kufaanana bwe biti, birina kuba byakalina nnya. Nze nga njagala kuzimba bangalo okuleka nga gavumenti ennyambyeko nyinza obutakikola ate tojja kuŋŋaana kukozesa ttaka lyange kubanga lyange. Kati okukifunamu ffembi tuteekewo ensawo esobola okuyamba building fund oba tunaakozesa banka ki oba African Development Bank, naye tuteekewo that building fund. Ono agambye nti ebizimbe bingi ebisuubirwa okugwa olw'ensonga nti byazimbibwa mu mbeera ey'obukumpanya nga tewali mateeka gafuga byakuzimba, n'ebyo ebikaddiye ennyo byetaaga kumenyebwa okuteekawo ebyo ebituukagana n'omutindo. Tukyasuubira ebizimbe ebirala bingi okugwa kubanga bingi bizimbiddwa mu nkola eyo nga tetunateekawo bukwakkulizo. Era nze ekirala bwe kigwa kati sijja kwewuunya kubanga ebisinga bizimbiddwa mu nkola eyo. Kati waba eyazimbanga ddala yali akekkereza obanga yali tamanyi kyakola, Katonda atusaasire. Ramla Katumba ku lwa STV Select enjawulo.